abalungi abaagalwa mbaaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe eno ekiteregga nga Mukasa Nabe n'olwaliro ntereddewo okugibatuusaako. Njagala okukulisaayo ennyo abaakeddeko mu masinzizo okugenda okutendereza omutonzi so nga ate n'abo abasobodde okugendako wammwe empewo ne zibafuuwako empewo zeeka nammwe mukulikire eyo ddala eyo gye muli. Nabasuubiza nga twogera ku byafaayo bya Bwana Nuhu Mbogo ku mulundi oguwedde nti ne ku mulundi guno tujja kudda tuwongere okwagala okumumanya kiki ekimufuula ow'ettutumu okwawukana ku bantu abalala. Sirina mulala ndi ne Profesa gwe twateregga naye luli n'olwaleero yagenda okuteregga ate okwongera okututegeeza ebimufaako. Naye nno sijja kugenda mu maaso okutuusa nga ye asoose n'abaanirizaako ate tulabe bwe tutandikira. Sebo Profesa. Abalabi abalungi. Balaba BBC telefayino yaffe. Weewaawo. Ne puroguraamu eno ey'ekiteregga. Ng'ate etwanjulibwa Mukasa Nabe. Kozi Nabe atawanya kiswa. Ebyo byonna ebyo oba kiswa oba njuki oba kiyeta bimanyi. Mwenda tubaaniriza. Tubeebaza kuba abalabi abalungi n'ababadde ku mikolo gyonna egibadde eminyuvu bwe giti mwena tubaganiririza mu puroguraamu yaffe eno y'ekitiibwa. Ow'ekitiibwa luli we twakomekkereza twali tutunuulidde Mbogo ng'agenze mu buwaŋŋanguse ne tumulaba ate ng'akomawo nga bamwaniriza. Naye njagala tukubeko kaakadda nnyuma waliwo we twasirittukaawo ne tujja tugweno. Abantu tebategeera bulungi ekijungute kino kyavaawa. Lwaki tuwulira nti bano bajungute ate bano baki omanyi abantu bagamba abo bajungute abo simanyi babutambala akubye ettaali nga bagenda babyawulamu bwe batyo. Naye twagala tuddeko emabegaawo kuva mu myanga awo tulabe embeera eyo bwejja. Kireeta ekijungute kintu ekinyuma nga kitono nnyo. Tutandikizaawo mu Mwanga nga Muteesa amaze okukisa omukono. Mwanga bwe yalya obuyinza mu 1885 mwena ebyaliwo mwabimanya kutta abajulizi betwogerako era n'abasiraamu bagenda maaso ne bakola ki naye abasiraamu bakola kyebasobola bwe bateega nti Mwanga tayagalira ddala basomi ng'ayagala kubatwala nawe kuki bwemu yali abatwala ku kazinga gaita bulingugwe ng'ayagala okubasibirayo ne bamutebuka bwe bamutebuka ne baga nti ono atutwala kwe kugenda abakristu n'abasiraamu ne bakola kyetuyita revolution. Yali Muslim revolution kubanga abasiraamu be baali abangi. Oluvannyuma yafuuka Christian counter revolution. Revolution zatandika dda tezakatandika. Bannaddiini bakolawo revolution yabo. Ennaku zino ze bakyusa ne bazita struggle. Bwe batyo. Kati revolution eyo ekyaddirira bagoba Mwanga. Kati Mwanga bonna abasoma eddiini ezaali zaakajja beegattira wamu ne baga nti ono bw'aba atulemesa aveewo. Kati Buganda tebeerawo nga tewali Bwakabaka. Balina okunoonya ani anadda mu kya Mwanga. Bwe badduka okuleeta baleeta Kiweewa. Baga naye bannange Kiweewa tasika. Ate kino bibadde biki baga nti ffe tuli bannaddiini. Mpozi era Kiweewa era yali Yozefu oba Mutebi bwe bityo. Kiweewa bwe yajja abasiraamu ne balowooza nti ajja kusiramuka kubanga be baali bannannyini revolution olide naye teyayagala kukola ki kikyawo nnyo kubanga bamuleesi bamutuusizza mu kintu kutya jirita kukola ki byonna byaliwo n'obutamanya n'okutya byonna byakola ki byaliwo. Kati yabayita mujje mulabe bwe bansala na biki ekyaddirira yabatema butemi Bakatikkiro Muguluma baani bonna abaali awo
ne badduka. Professor Nziriramu awo Kabaka akkiriza nti ajja kugenda ku ttayiri nabaga mujje mbeerewo ng'abajulizi ate nakweke agasajja gagayina embazi n'ebiki mu mbugo kati agera bamulabe ng'agira ki abaafubutukayo batema abasiraamu awo olaba olutalo lutandikira awo oluwanvu ate be bamuleese ate ye kati bagoba ani Kiweewa era Obwakabaka yabumalako ennaku 7 mwezi mu 2 kati Kiweewa bwagenda ne balyoka baleeta kiki Kalema ye yajja ng'akkiriza n'okusiramuka era mwalimu Nuuhu Kanatta gwe yajjako n'erinnya yamuwa linnya lye erya Nuuhu Kalema lyava ku mwalimu Nuuhu Kanatta yamukola ki yamukolako emikolo yamutayirira n'abeera kabaka yasooka okutayirirwa ng'era bwe nakutegeeza luli enkeera ate n'embogo waffe mulangira mbogo n'akira ki naye ye nga yali yakkiriza dda n'ono yajja akkiriza kati ekyaddirira kwe kufuga Obuganda abakristaayo badduka ne bagenda e Tanzania ne bagenda e Nkole ne bagenda wa yonna eyo gye basanga Lugadi abawe sapooti ne waliwo n'omuzungu omulala Stokes yali revera naye ng'atunda era babeera wano gaba bamuwa wano nga Reverend naye ng'atunda mu naye oba yoyo gwempulya bagamba nti okujja eno okuyigiriza eddiini yali awummudde mu magye nga oba yali ku luddaala lya Lieutenant mu magye ga Bungereza yali awo ate wano alinawo negundi ettaka lye wano eggabawo Stokes oyo teyali wakusaaga so kati baamize Mwanga bamuzizza bwe bamuzza olutalo ne lutandika wakati w'Abasiraamu neki manya nti Kalema awo bw'abanga amaze obbulya olubiri alukubyewa yali Lubaga omwakitaawe yali Lubaga kati era nga Abawarabu ab'Ezanzibar bamuyita Sultan Peti Sultani oyo omuto owulidde ate n'ekigambo Lubaga omulowooza Longojja nedda Lungujja bali bayitangawo Zanzibar bagiyita Unguja kati Abaganda bawulira Lungujja naye nga baali bategeeza nti eno ye Zanzibar eyokubiri eri Sultani Peti ate oli kitaawe omuto ali eri so kati ebintu bwe bityo bwe byanyuma mu ngeri eyo abazungu olwo Sultani Peti awanise n'omulongooti bendera Zanzibar buli kimu ng'akikoze kati wakati awo bakyalaganako oba kwalinga kuwuliziganya baweerezanga ebirabo biki yali amuweereza n'amabaluwa amuweereze ku Qur'an eziwera n'ebyokulwanyisa nga abazungu bamuli buli era kirowoozo lwa Mwanga ebyo bwe yakomyewo waliwo n'eryato eryali lireese ebyokulwanyisa ne balimalirawo awo Mulungu Entebbe awo nga lijjudde lyamala 2 weeks ne balikuba naye nga Abawarabu era abo bafiiramu bangi ne Korane ne zigwa mu mazzi n'ebirala ebigenda bwe bityo kati bano babatwale badduka ne bagenda e Bunyoro kubanga Kabareega ye yali resistor nga awakanya buli kimu yabagamba naye mwanguwe kati Kijungute kyali gundi kyali Bunyoro wadde kati kiriwa kiri mu Buganda ludda ki Kijungute ndoza side zeno ng'oyisa oba musinga ng'omalako singa okuyingira ne Wanakabirwa bayita yani Kiboga kiri Kiboga awo naye luli kyali luki nga Bunyoro yekifuga kati Abasiraamu abo we bakola ki embuga yaabwe bwe bawumulira naye ng'entalo zo zikyayinda si bonna nti bagenda lumu naye Kalema awo yagenda n'embugo Ekijungute era
bakolayo ebyamagero bingi abagendayo bakubulya tewali mazzi Kalema nakuba wansi omuggo ng'ayagala gakutawaza naki newava oluzi era lukyaliyo nakati eyo ekijunguti bwe tulifuna obudde professor oliyitwalayo njakuwerekerako kubanga ebyafaayo byagala so kati awo waliwo wano wempulya bayogera nti mu kizingizaawo mu kiteezi mbu zonna zaali ntalo za Kalema ze zaaviirako amannya ago agali awo exactly kubanga ebifo byali bingi bafubutuka eno ne babagobera ddala nga balwana nabo so okutuusa lwe baafuna obudamu ekijunguti era abavaayo bajjajjaffe baani abalwanirayo tuli bazzukulu b'abajunguti so yembeera eyo gye twaddiramu naye ekibi tulaba okusooka nga Mbogo ono twagamba nti yali Kyabasinga olinako n'amannya amalala ge wayogera awo kakati erinnya lino erya Mbogo lijja litya? Erinnya lya Mbogo bukakafusi bulina bungi naye kiwanuuzibwa nti bwe yali alwana zino entalo z'eddiini yalinga Mbogo kukuba abantu buli omu ng'amanyi nti kiki oyo Mbogo tomuzanyisa bwera mbubo yabanga aduumira ng'agamba nti mulwane ennyo ng'embogo Mbogo nga kyekigambo kyekikola ki ekiduumira erinnya nalyo nerikola ki neriyongerwako neryabwana lyajja luvannyuma Mumbejja Nakabiri Afsa muwala wa Mbogo namulabako mu buto naye yaŋŋamba nti Mbogo yayinanga akayimba ke bwe ke baamuyimbiranga Mbogo ewagula ng'erwanira ddala wakawulirako akayimba sakawulya bulungi Mbogo ewagula ng'erwanira ddala era yali musajja mulwanyi kati ekyaddawo nawe mwakimanya abazungu 1809 mugumwavu bwekityo Kalema yakola ki yafa bwafa nga yali kabaka abasiraamu balina okuteekako Mbogo yali omulangira omukulu asigaddewo nebamuteekako ngaomuki liida waabwe imaamu waabwe era kabaka waabwe yalina n'engoma gye yazaayo oluvannyuma lwa Lugadi babagitani erinnya ndyerabidde si Ssensolo engoma gye baali nayo mu lutabaalo nange nagiwulyako lwakuba sigimanyi nnyo linnya erinnya tujja kulifuna oba yali Ssengo bwekityo so Mbogo Kalema bwafudde afudde kawaali awo enyini nga tonnaba kugenda waliwo kye baŋŋamba nti naye Kalema oyo yayina engo gye yatambulanga nayo ng'embwa ekyo kyo wakiwulirako nakiwulyako nti yayina engo mbwera ne Buganda okutegeera nti Kalema afudde embwa engo eyo yeyakomawo n'ebika byabaganda bibamu kuwonuuza naye toyinza kukigaana bakabaka babeera n'ebintu bingi ate mu masiro tolabayo engo yani yamuteesa engo zabeerayo era zibeerayo nga zirina omugaso lwaki we ziri yes so Kalema bwafa asikiddwa ani Mbogo kati Mbogo yakola kinene okukumakuma abantu abaali baweddemu ki amaanyi naye ate awo waaliwo Muwanga n'asindika gundi General Kakungulu naani okunonayo omuki omulambo gwa nga baguziise kati Kalema yaziikula emirundi 3 oyo omusajja abajja ogunona Kakungulu ne banne ne bagutwala nga tekuli musiraamu no Kakungulu ono Semeyi Lwakirenzi bwe batumye tugenda oguleete ku kifuba yalina emmundu mmeka mwe mwali temulina mmundu eri gye mwagenda nze saaliwo okuwolo naye singa naliwo teyandiguleeza naye emmundu twalina emmundu naye balina nyingi okusinga kuki kuzaffe
ate okufa kwa Mbogo kwali kubamazeemu amaanyi ng'abalala balwanyi bagenze ne Bunyoro ne Tooro tuga nti abantu basigala wamu abo Kijungu tewoka abalala balayira obutadda Buganda kubanga nga bayitiridde butamanya n'ekizikiza so ne basigalayo kati vukosi baguleeta ne baguziika egindi Emende naye mu mwaka gwa 19 waliwo ensonga lwaki bamuteeka Mmende ne batamuleeta eno wali bakitaabe eyo ensonga sigimanyi naye eteekwa okubeerawo kubanga ate era Busiro okimanyi esaza lya Masiro lisobola okubeerawo bakabaka bonna banjawulo si buli omu nti ali eno olidde so naye eyo decision ne Mwanga yagiyinamu muki mukono omuziika eyo kati bamala okumuziika oluvannyuma abasiraamu baddayo okumuziika naye bamusanga nga mubisi nga bwali era kyova olaba mu busiraamu bwe tuba twogeramu bamatas bashahidi kale mamwali kubanga buli mulundi tebamusangangako ng'avunza ate omusiraamu afiira mu jihadi tavunda so ekyo kyekyaliwo biseera ebyo ati kuba waliwo nawuli abagambo baali bamuziikula musumani bamutema enkumbi Kagera akannaswi nekaleeta omusaayi nze ndowooza balimba tebalimba kyaliwo olidde yasigala nga mubisi nga bwali kyekyenjawulo kyalina ku balala naye kati awo ebyo bibeerawo Mbogo ye ali mu lwokaano olw'ekijungute kyewabadde obuuza so ekijungute wali enteeseganya Lugadi ne basajja be batandika okuga nti Abaganda Abasiraamu banaasigala eyo Mwanga tajja kufuna mirembe okutya okwo Mwanga kubanga ne Mwanga nga taliisuwa Obwakabaka yatuulangako ennaku mmeka n'adduka neyekweka e Buddu n'adduka n'adda Tanzania n'adduka naye ng'ate Lugadi amanyi nti afiira ku Mwanga kubanga yali ate tayagalira ddala n'obumbugu kuba yamulwanyisa ate nga musiraamu kati ekyo kyamukyayisa nnyo n'agamba wadde Mbogo Mwanga munafu asingako omusiraamu w'amaanyi so yembeera eyo Bazungu gye baatuleeramu oluusi naffe okwekubakuba biki history waffe yatuzaayo naye ng'abantu tabula ate baali baki baali Bazungu nakano kankakubuuliza ddala wadde nga tetunnatuukawo naye nnyinza okkerabira waliwo ekigambo era kye nawulira bawanuuza nti Lugadi ono alinga ng'eyaleka ekiraamo nti abakulembeze bonna mu Uganda tebakkirizanga Abasiraamu okwegatta ekyo gwali okiwuliddeko nti bwe baneegatta bajja kubeera bamutawaanamu naye Lugadi oyo yateekawo embeera eyo kituufu ekyo yagiteekawo naye simanyi oba yagiteeka mu kiraamo kye naye nga yo kyeyakolera yeyaleeta polisi gye bayita divide and rule bagikozesa ne West Africa nekola naki so Lugadi ekyo gye yalimu kuba bagamba mbu ne Amini ng'awambye Obote ng'Obote ekimu ku kyamugamba nzije mu bukulembeze naye tokola ensobi n'ekyo okukkiriza Abasiraamu okubeera awamu wadde oli Musiraamu ekyo simanyi oba baali basobola okwogera ku ssaawa ezo naye buli kimu ku ebyo byogere kyali kisoboka mu mbeera gye twakola ki gye twatambula njagala nkujje ekijungute eno otegeddeyo bulungi yeyo Abasiraamu Lugadi yagezaako okuteesa n'Embogo n'Abasiraamu baveewa ekijungute badde mu Buganda naye bwe badda ng'amakinga sure tebabeera wamu so yeyo gy'owulira endagaano gye baakola ey'emwera kiri ku Lwehoyima ndowooza abulidde Lwehoyimaawo katawuni kali awo bw'ova ekakiri nodda ekikandwa bw'ova ekikandwa awo batoyingidde Mwera endagaano nkulu nnyo mu history y'eggwanga lino
kubanga Mbogo bakola ki alina okudda nga bamusindika Salimu Bey yali akulira abanubi abasirikale waliwo n'omulala yali mu Somalia erinnya ndyerabidde Salimu Bey yali kamanda w'abanubi awulidde ne babakonvinsinga Lugadi nadda naye nga Mbogo yali alaba wala nnyo yali visionary okusinga banne yamanya ne bwe banaasigala mu opposition tebajja kubeera na mirembe katugende tulwanire wali nga tukozesa amagezi n'ebisobo kiba kyetagisa so nakkiriza okudda mu 1892 obulidde naye ate awo wange agenda okudda Lugadi abakatoliki abaprotestant baali bamaze okulwanamu awo bakubaganye Lugadi n'asimba emmundu ze egindi Old Kampala awo bwagira n'aweerezayo ekikompolo Rubaga ekirala n'akiweereza e Namirembe bulaba Amini bwe yajja yagamba wano yali senta y'abafuzi kati olwaleero katugitwale namwe abasiraamu gibawadde kuba temwafuna ttaka kyekyaliwako Amini kyekimutwazaawo kubanga Lugadi we yasinziranga okubatawaanya anti oli yali conqueror of the British Empire sibi so awo ensonga lwaki kati n'abasiraamu bali awo history yeetaaga okusoma n'okutegeera bingi nange gentegedde olwaleero mbadde simanyi anti oli wa professor kakati awo bamaze okuvaayo azze mu budde obwo asenzeewa ye gundi bwana Mbogo waliwo kumala okutegeeragana Lugadi yamulumba nga ate naye azze n'ejjeeri eddene bwana Mbogo yalina emmundu ezisukka 1000 awulidde kati ate Lugadi we baasisinkanira Mwera nga yalina emmundu 450 ng'alowooza yali tamanyi maanyi g'oli yagenda ne 450 ng'alowooza ajjudde yes oli najja na 1000 Mbogo yamala ennaku 3 nga tannakkiriza kulaba Lugadi yali awo kagundi akaalo bakaita ensonga awo waliwo awo akali awo nga neyetegeka bulungi naye n'asarawundi nga amajege kuba buli omu yali yekengera muno Lugadi bwe yalabanga ebintu biri awo bamuzingirizaayo n'asalawo ate okukkakkana n'amukolera guard of honor n'akola ki ne basayininga endagaano ebakkiriza okudda e Buganda naye Lugadi kyeyali alwana mu ndagaano eyo ekikulu ti Mbogo okomyewo naye toli kabaka ekyo ekikulu kyali ekigendererwa kubanga bw'abeera kabaka ate nga ndemwaga kabaka tebijja kusoboka tebinawo ebikwatagana yamuga nti tusinzira tukole endagaano naye ng'endagaano eno ekuwawaagulako ku buyinza exactly kubanga yali azenga yali kabaka kyagala tekyagalawa kuba baali nabo era baali bakkiriza nti oli we yava ono yaaliwo n'engoma y'olutalo yalina instrument of power exactly awo ennyini we tuddira abatulaba era abatuwuliriza ebigambo tunyumya ku bya bwana Nuhu Mbogo oyinza okuza lwaki tumuyita bwana ekyamazima twandibe tuga nti omulangira Nuhu Mbogo naye ate mu busiraamu ne banne be yalwana nabo ekigambo kya bwana kyakyaka nnyo yensonga lwaki kitukozesa ennyo essaawa zino mukkirize tuwummulemu katono nnyo ate bwe tukomawo awo we tuba tubakanira.